Wano we tuli ku mukolo gwa Kabako wano wagenda okusinzirira okuva okugenda kimwe mukyala we ebirabo yes bibali mu kutwala mpuliddeko nti bapakinze n'eŋŋamiya ndowooza banaagisalira wali eŋŋamiya gwe mutwalo gwa taata eŋŋamiya okitegedde taata yasaba ŋŋamiya eŋŋamiya yes Kurani njirina. Wanseru. Oli musajja talina kye yasaba naawe mutegeevu. Emputa z'amabasa nzirina ziri mu motoka yange. Ne bbiribiri. Kyekiriwo kyekiriwo bannaye oli bulungi ebintu biteredde biteredde era kati nsimbula mu lulimi olwaffe olutuufu ninda motoka ejjawo bintu bino ne Sukari ali eyo mu bisenge njolekere olugendo lw'Empigi njolekere olugendo olulungi olw'essanyu olw'emirembe olw'okunjagaliza era mbagamba bwe nti bingi temutya nnyo temugaa ate sente zonna twazitadde mu birabo temunyiiga ze zino sente z'abantu ng'emaanyi g'abantu bwe batyo bagamba nti kabakusimbula kutandikira ku ntebe z'abako entebe y'amaama sinyakeesi zaani neza wadi ozibatwalira kamboya wadi 2 okubeera nga babadde bebanzaalira omwana oyo n'ekyo ekitabo kya Kurani nakyo kirina okugenda kikulu nnyo n'ebirala ebisolo ebyogera leero tugenda kulako mpale empanvu embuzi ezoogera Kabako tugenda kulako musawo mpale empanvu leero mujja kundabako kirabika nnyumye for the first time mwalifunako omuyimbi anyuma nga nze era kirabika for the first time mwalifunako kapa esinga okunyuma for the first time yeah alolwa kati bw'oyambuka bwoti ogenda kulaba tunula ku mukono gwa light ojja kulabawo ne gate enzigule ya black yingira mu katawuni yako ojja kulaba tokayisa waliwo ne ka clinic ojja kulaba gate enzigule endala gwa right kala mugambe nti ojja bubaka kibuweereza omukyala obaka bwensembayo oba bwemuweereza nga sinaba kusimbula kuva wano namugambye ku makya nsembyeyo nga muwuliriza nga ngamba baby ebidongo bikuba wano walize. I'm coming for you dear. I can't wait my dear. I'm coming. I can't wait to celebrate our lovely time. We are just celebrating love today. It's all about love. Era ffe olwali tuweze emyaka 8 on the 8th we are celebrating 8 years. Today we are celebrating love. Era bulijjo mubuuza lwaki wamuwagadde lwaki oyogera. No, we are heading for celebration. Teri kirala ekyawukanamu nti kigenda kuba celebration eri mu nnono eri mu ddiini bagenda kunyanjo bagenda kumpoowa ngenda kubanga nsimbula mu butuufu bwange mperekeddwako ab'eŋŋanda zange baganda bange bataata bange basenga bange bajjajja bange mikwano gyange ŋŋambe ntya the team is on the way. My family is my friends. My family is my family. Era family yange emperekerako okuva kati ngenda kuba njolekera we bayita Ensimbe Estate wengenda okwambalira
era mujjo okundabirako mu full HD atera mu party 2 nakazuku kandi musapatu we mujidde era okedde uli akanuka kusiba mpulira njagala kakuba mu last chance naye kangamba ojja kunkuba up to the last ngenda meeting omwagalwa wange ngenda meeting family yange. I think I'm heading to a new family. Bakusubira sawa mmeka mukidala bansubira sawa mukaaga okuva kati bansubira sawa mukaaga mashallah taala nja kubantuka nyanjulwe zalibwe mpowewe deni muwulire buli kintu mukisubireyo. A lot of surprises to see, a lot of things to see. Nchimanyi mugenda kuba mwewunya buli kintu naye program ne wonolabo omuntu ng'abuse meza nagweri bwetyo program bweyimiridde. Ne wonolabo omuntu ng'emmere muyikidde neyo program mweriyo omuntu emmere omuyikira. Kabako omanyi toterera kuluno mubako tobuke anti bagambe expect everything. Bulijjo muga another problem, another effect. Expect anything. Mbagambe ne omunalaba nga mbuse meza temutya. Mumanye n'ekyo kyabaddemu mu pulaani. Anti ku buko ng'otema. N'ekyo kiba mu pulaani ng'otema. Ngenda mu buko obuzibu, ndi musajja wangu, ngenda mu nkima. Atalina kadi totema. Atalina kadi mpigi mulengere ku simu. Atalina kadi beera ku gogo. Atalina kadi Start times simanya ya bichi bikweyimirire Go TV bikweyimirire. Tolina kadi beera nga atamanyi Kabako akoze omukolo. Gulinde ku Google post tekayo konguzi. We are heading for lovely time. We are heading for a system time. Kwambala kodi eriemu atechira ne ono bane kadi nenga tokubye kanzo banga tonyumye. I think so bajja kukolako ababikwatako kuba ne kadi tekolanga tonyumye omukolo tugenda kunyuma kirabika leero zezi awards mama awards ziri mpigi leero kuba ebikolo gyonna abantu bagijjayo olaba abantu bajjayo mama Kabako kubalema mama ziri awards simaya bino afisa awards kwambala kunyuma biri mpigi. Buli muntu agenda okunyuma bamulabeko biri mpigi. Talina mukazi tolina mwagalwa jango omufune eyo bigobako byakulemerera jango ofune wakakaya. Oli mukazi nawe nga tolina mwagalwa mashallah taala fenna basiramu tujjao haki zonna mwerinde. Buli mukazi yenna jangu ng'okimanyi oli mbeerera oddayo oli full packet. Bajazimini by the way, the likes of Lydia Jasmine jangu ng'okimanyi the folder is there for everything. Buli kintu weekiri. Ebiseera ebisinga bafumba emmere netamala abantu. Ebiseera ebisinga abantu abo tewabayisenga tewabadde kadi. Tolina kadi tolaba sowaani. Anti otekawo n'excess y'ekyalo emmere y'ekyalo. Tulina mugenda kulaba enteekateeka. I think there are 2 events on the abafumbi ba mirundi ebiri. Mujja kuba biba naye temukolaidinga nnyo abali. Lyawa ku side emu togenda ku ndala ate kugamba akojjuze wali. Liira wamu beera wamu. Tolina kadi toyingira mu tenti naye nga walirya. Naye tenti eri omuliro girabe nga DVD. Muliro mungi era wenjogerera essaawa eno kirabika njijayo patrol tugenda kuba tusimbula in a lovely time. Omugole wanje omugole wange I can't wait to see you my dear. I can't wait to see you my lovely baby. Oyize n'oluzungu Oniza Amina mavivi kutaka tewe yala kyakulya. Lovely time. I can't wait to see my dear. Assalamu alaikum. Amin. Mbadde munsonyiwe mwabadde akubyo manyanga agira nangugumulamu. She said she can't wait to see me. She said agugumuka. She said buli wawulira ebidongo alowooza ntuuse kuba nze Kabaka w'ebidongo. She's saying mpulira ntya mugambye nkuwazika olunaku lwange nze mbamba eyo golwa eno tasobola. I can't wait banaye mikwano gyange. Ekisembayo ddala to all my friends ngamba family yange ngamba abayimbi we are on the way. Omanyi baba yimbi family yange twetaaga kadi zaffe za face value. Kyekyenjawulo ekiri ku mukolo gwange.
abayimbi tebalina kaadi kuba bakolamu naye civilian tolina kaadi Kabako bulijjo mukola agukugamba olowooza mawulire tetukola mawulire. We are completing our mission. The mission is a big man like me, a gentleman like me, a handsome man like me, a real bad man like me has to be with a left or a right hand general. Oyo gwe tunona. Mabega ka otwala bakitonsa nga ina package jakuwa. By the way kitonsa yampa ekintu kyage kyagenda okumpa. Yagenda kitonsa agenda okumpa eddagala nga nzenze nnyini najjula. Era njagala kubuza kitonsa oyagala kutula mugole oyagala kutule mugole. Kuba omuguwampa ebintu mbwe bakujja power horse. Nampa hapa kati bo wakana ngamba naye lwaki tukagezesa. Ne mukati wulira bizibu. Kujja kutestinga akantu kano bakubwa kuwanike ng'ente bwempi bakuwanika amagulu ne mugati kikolanga. Ago stage gali tegakumala. Gali gama n'eki kitonsa kali acheckinga ngaloza I'm not fully packed. But right now kitonsa agenda kakasa. Filifezi. By the way, ewange bw'osuulako line waya oyaka. Nze bako mu waya gwe oyaka. Era abakyala eyo nga mulina abaami bamwe mugambe teeka kuwaya Kabako naawe ogyeteekeko twake. Bampita Kabako kwaka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nsimbudde ngenda Mpigi mbagaliza olugendo olulungi mwenna mbagaliza obulamu obulungi ate mbagaliza safe journey. Tolina masiki toyingira n'aba mu ngalo tunula. Is a social distant event nange gabonda wano mweki diplomat. Nsimbudde. Big up all my team, Delisa, Rashida, my family. I can't wait to see my sisters. I can't wait to see my family. I mean Uganda yonne Mpigi. Mbabulira bingi biri mu Kampala naye mu nsonyiwemu due to public demand luno olunaku balupostinga nnyo. Sisobola kwetinga katika ngende. Nizo kuba nerabidde mahale naye ate mba nagawa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitegedde ekyo omukazi amwetaaga temuyingira nnyo tubawadde space naffe tusobola okukwata ku banna. Omanya omukazi amwagala obusawo bwa Sukari ng'oguze bungi awooma nnyo. Kyalo kyonna kirina okugenda. Wera mulayini. Tugende. Banne. Kamba kisizi. Wa kwata teka hiyo. Wao yagala. Mkwano stapuwa. Maji mkwano. Omukolo kumpuba ndi wano waka tusimbula tumale twolekere wali ensimbe estate yawe tugenda okupa ssaawa 5. Tusimbudde tuli ku lupya. Kituufu.
kitegedde ekyo kyeni agimenya mu bisuula wansi making sure nti olina kikwasa omuntu mu ngalo. Engamia plastic oko. Batereyo n'engamia kati. Azitowa kwata tambula. Azitowa mungu. Amori yampisize wabi. Kati eri ngereke entebe ya tata mama engamia isine Waye, eno laba wo kweli soda tukwayo. Engamia akamwagira bibi. wano we tuli ku mukolo gwa Kabako wano wagenda okusinzirira okuva okugenda kimwe mukyala we byebirabo yes bibali mu kutwala mpuliddeko nti bapakinze n'engamiya ndowooza banagisalira wali engamiya yakulu engamiya gwe mutwalo gwa taata engamiya okitegedde taata yasaba ngamiya engamiya yes Nga bafudde waabo. Tubipanga awo. Engamia eriwo. Engamia oli. Abaleta. katenefeo ene kulume lyejje Neingire lyejje. Linda hapo.